abadde nga alina ebintu byakolera baganda be, so they thought ye Atalu ne maama we they thought of surprising. So bankubira essimu otyo yalina Sande ani akuba ani aleta ddi Atalu yakuba essimu nangamba mbu mwana nina ekintu kyenjagala najagala yimbira sister nga kayimba naye ndabye nga gwayinza okayimba nentrying omuyiga enjinga the business side nemugaa hene private songs ozimanyi nze yamwa ne example nemugaa oyagala ennyimba nga zinnabulo alabe bayimba nabulo lwa Irene Ameria nyimba bwezityo nangamba bwezityo nemugaa ennyimba nno nga za bbeeyi kubanga omuyimbi oba olina okukola ki okumusasula ninkimuyinga in the business side of it nangamba nasuka mbuza production etwala sente nemugamba omuwandiisi omulungi gwe nesiga ekinene ennyo ekitono ennyo ayinza osabanga akakadde n'okwambuka bitegeera akola kuki ku writing yes so nga nkubira omulenzi bamuyita Taz nga akkiriza okukola nga tugenda ku studio Big David Logic producer siina bintu byonna bye negotiating byonna namukwasanga bundi negotiating nabo ba producer ni writer nimga talk to them because one thing I discovered with being in between money is ufundikira omuntu agambe wazikubye ngawe mulaba ebiriwo kati oba wazibbye so newona nyo ebintu byokuba kubera broker wakati wa sente so nga mukasa writer ngobakwasa writer kati mu byonna ba writer basasuddwa ne producer nze tumala okuyimba oluyimba lwakabi mubuuza ne kati nze nfuniramu wa because this is my business muganda wangamba tofaayo katumala okusurprisinga muganda we ata angamba tofaayo katumale okusurprisinga omugagga kennyini tujja biraba ebyo tofaayo naye kyemmanyi ojja kuweebwa sente nga sikifaako because mbamanyi sikifaako nga nkireka family friends ng'olunaku lutuuka lwakomawo bankubira essimu jangu opafominge oluyimba oluperforming actually nze yamu idea nemugala the best thing would be how to present the song to her would be maybe I sing it for her it would make sense ninkimunyonyola ninteeka amafuta ga mmoroka nevuga nengenda ewaabwe ekira nimperforming oluyimba nga mu clip walulaba along the way nali performing oluyimba gundi yasanyuka nnyo omwami nanfuwayo $100 n'emitwalo emirala gyali ndowooza nga 3 oba na yes twala nga 3 then also $100 but ezo yali ampadde kufuuwa kansubire Faruku wemba nnyimba omuntu nakanyugira sente abakusasudde your tip thank you that's why I'm going to details now because I had the brother saying twakuwa sente nyingi twakusasula we never agreed on any amount of money however this project nagikolanga mwe muli family yange kubanga project ngeyo wemba njikola sika wansi wa $10,000 nga njikola it's a personal song sina wengenda do performing ako kalango sina wengenda do performing oba nti nduyimbe ku gundi ku birthday ya muntu ebintu ebiri mbiri personal tosobola so maro kuyimba nafuluma wabweru mami Jalia najja ne sente zalina mu ngalo nambalire $1,000,000 n'ajimba performance oba luyimba jala tubere kiria she gave me 1M ate bino ebintu byenjogera sirimba bwemba nimba bajje these people are born again njagala bave bagambe nti nina kyenjogera ekifu they say they have evidence of the money they gave me njagala naye bagifulumye balage nti twamuwa $2,000,000 oba 10 oba 15 great so omala performance okuyimba jukira nze yayimbe ne ku luyimba luli naye nga nezo composition tezinafu wenkulagira nti I treated them as family okuba nti saawa eno banjogerako bino ebintu is really sad you get ntuuka wabweru nnyimirira ku lugi basanyuse mami wasanyusa ngamba kuba nali ne mami we nzenzeka saagala muntu yena kulimba kabe Atalu teyaliwa I was on the door standing I was standing like there the mother was here she came with the money bo bali bakyali munda nambalira yampe $1,000,000 najinkwasa nagamba weebale nnyo ngagamba yaki performance over saabuuza aba mafuta kubanga oli mu respect maama wange muntu mukulu
bana abantu family yange nensirika nenkwata sente nenzizinga ne ngenda kukuba omulangeri bayimbi bannange banaye bwoba n'emikwano gyo always handle things professionally because I'm suffering right now because I fail to handle things on a professional basis. Singa nabagamba nti oba mwagala bayimbira kayimba mugende wa manager wange ababulire sente ze tukola naye ate oluusi sakoze otukola ebintu ebyo abantu batandika kugamba gundi oyo yatuuka ne yeeraga okitegeera tubadde naye nga friend kakati ate atandise bya manager kakati suppose tompulirako mu business yakunafuya abantu wali ompuliddeko nga nina interview mpire muti n'omutu gwenafuye bagwensa wansi so everything I'm saying is nothing but the truth bwe mala ofuna akakadde ako nasiima neneebaza saagenda ku live nga ye bwe yagenze neŋŋamba banaye nayimba oluyimba bampa $1,000,000 nenduyimba eddoboozi lyange lirigendako nenduperforminga noduperforminga because they are family. I had that respect. Naye tugende mpola mu video eno gye yakoleddwa samusasula ng'oli nagamba twamuwa $2,000,000 $2,000,000 zagameza production yaziwa producer na muwandiisi nkugambye I was not in the middle njagala aveeyo agambe mu sente yaziwanze era namugamba dealing ne producer ne writer because nakugambye saagala kubeera wakati wa money transactions bantu bayinza okuteeka mu bigambo simanya wasala ku sente bikineewala nnyo ebintu ebyo so omaliriza performance bulungi weebaziza tugenda I'm thinking of the project tutadde video video itaji surprise abantu bajagadde nnyo people are very inspired people are happy the emotions in the video I also fall in love with the project because I sang it very well. Yes, it's a nice song band. I like how Tazi wrote the song. It's lyrically I like how Devi produced the song. So I tell her, nothing pushes a brand like music. You've always paid people to market, to push your brand.